amanya Maria Dana Namiro nga agolwairo kubanga kutuusaako tusinzira wano ebuziga ku lusozi ebuziga era nga sinaba kubanga nga kuwa katusoke tulabe emitwe emikulu n'oluvannyuma tukomewo nkuwe agasingako kweri. Ebikulu mugaleero kyaddaaki ssente zaasuubizibwa gavumenti zimaze ne zituuka, ab'eggulu be basoose okuganirwamu. Eby'essente zaasuubizibwa gavumenti bikyalanda, ab'omu Kampala baweddemu essuubi. Bo abavubuka b'omu Katikamu bali mu kujaguza, badduukiriddwa n'emmere ya ttaanizi 6. Mu by'emizannyo, Uganda yakubisanya bwenyine Moroto mu muzannyo gw'ensero mu kiro kya leero. Ago n'amalala ge tukuleetedde mu Select Ey'enjawulo. Okwaniriza gwe asazeewo okubanga olaba Select Ey'enjawulo eddakiika ziri 14 ezigulayo okubanga ziwera ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Amanya Maria Dana Namiro okubanga nkutuusaako ataaga olwaleero era nga ge tutandise nago be bawejjere abafunye obuyambi olunaku olwaleero olw'ensako y'ensimbi eyasuubizibwa gavumenti era ng'olunaku olwaleero ssente zino zitandise okubanga ziweebwa abantu ab'enjawulo ng'emitwalo giri 10 era ng'abantu ab'eggulu olunaku olwaleero be bafunye akamwenyumwenyu ku matama kubanga ensako eno etutandikidde mu bitundu byabwe. Katulabe emboozi eno. Today is the long-awaited day, and I'm about to press the button for the message to say. Kyaddaaki abawejjere bafunye akamwenyumwenyu ku matama olw'ensako y'obuyambi emitwalo 10 buli muntu gavumenti ze yali yasuubiza okubawa ezitandikiddwa okuweerezebwa olwaleero ziyambeko mu kiseera kino eky'omuggalo naddala abo abagwa mu kiti ky'abateesobola nga bwe baalalikibwa. Enkya ya leero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'ayita mu ofiisi ye wamu n'ebimu ku bitongole eby'empuliziganya n'ensimbi okuli MTN, Airtel ne Post Bank atongozza enteekateeka ya gavumenti ey'okugaba ssente eri abawejjere. I will do a random sampling. Ssaabaminisita alambise bulungi nti abantu ebitundu 5 ku buli 100 be baakayita mu kakunguuta era nga be bokka bakakasiddwa nti leero basula bafunye ssente zino kyokka n'agumya abatagenda kuzifuna leero nti babeere bagumu okusunsula kukyagendera ddala mu maaso era nabo bakufuna ezaabwe. I want to once again appeal. Let me appeal to our people that this fund should be used for its intended purpose. We are trying to save life. Let us use it to buy food for our family. 40-50% in terms of data collection. Oluvannyuma lw'okwanjula enteekateeka eno ey'okudduukirira abawejjere, ofiisi ya Prime Minister etuta obuvunaanyizibwa n'ekubira ku bantu abamu ku baweerezeddwa ssente zino bakakase nti ddala zituuse. 2, 3. Yes. Click. Yes, Oloya. Yes. This is the Prime Minister of Uganda. Oh, you're welcome, Honorable Prime Minister. Have you received the money? I have received, madam. Oh, congratulations. Era mu ngeri ey'enjawulo asiimye akakiiko akakola ku kulwanyisa nawookeera wa COVID olw'obumu n'enkolagana ennungi gye kataddewo ne ofiisi ya Ssaabaminisita okuviira ddala Pulezidenti Museveni lwe yalangirira okudduukirira bannansi nga kye kimu ku biyambye okuggusa ensonga eno. I therefore want to thank NRM government under the wise leadership of Yoweri Kaguta Museveni, our president, for fulfilling this promise today. I want to thank the National Task Force, colleague members. Thank you so much. I know sometimes we would go for very long hours seated here, and today we have
all succeeded. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kwogerako kwe eri eggwanga okwasembyeyo yalangirira omuggalo ogw'ennaku 42 okutaakiriza okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 nga kati waakayita 21 bukya omuggalo guno gulangirirwa. Ku lwa STV Select Ey'enjawulo ndi Hassan Kasaga. Kurembozeeyo ate bo bannansi naddala wano mu kibuga Kampala bafunye obweraliikirivu nti bayinza obutafuna ssente ez'abasuubizibwa gavumenti olw'ensonga nti wabaddewo okukaayana wakati w'ababaka aba paalamenti mu ngeri ez'enjawulo ng'era kino kireseewo okubuusabuusa zino. Katulabe emboozi eno nayo tugimenyoke. Enteekateeka ez'okugaba ensimbi ez'okuyambako abantu abakoseddwa omuggalo zitandise olunaku lwa leero wakati mu kkubagana empawa mu bakulu omuli ababaka ba paaliyamenti wamu n'abo abalina okutuusa ensimbi zino ku bantu nga beeyambisa essimu mu nkola eya mobile money, ekintu ekireetedde bannayuganda okuggwaamu essuubi engeri gye kiri nti enteekateeka eno bangi bagikubyemu ebituli nga waliwo n'abasabye gavumenti okwogerako ne balandiroodi baabwe okubasonyiwa ku nsimbi z'obupangisa naddala mu kiseera kino nga tebakyakola. Tuyambe bakole ekintu kimu, boogere ne balandiroodi bayimirize eki renti kubanga tetukyakola tusigala tusasula renti, amasanyalaze tusasula tuyamba. Sente bazibiisizaayo nabo balimba basooka tugamba sente zanga 7 ogw'omusanvu ne tulinda lwabadde lwajja lwakusatu ne batuganga 8 leero lwakuna tuzirinze tetuziraba kyokka kati ate batugambye za wiiki ejja. Bo abakulembeze beekokkodde enteekateeka ey'okugaba ensimbi zino nga bagamba nti ekandaalizza nnyo abantu ng'enjala yakubattira mu mayumba, ekintu ekibawalirizza okusaba bekikwatako okutagguluza ku muggalo. Zeemu jangu onkwekule ensonga eyo ereetedde abantu n'ababadde bafunyeemu essuubi ate okubeera nti essuubi lyongera okubaggwaamu. N'olwekyo twagala okusaba bekikwatako abavunaanyizibwa ku nsimbi zino ensonga y'okusaagira mu bulamu bw'abantu kubanga ekikwatagana n'enjala bulwadde bwa kabi buttirawo. Asif Sennabulya ng'ono muvuzi wa boda e Namasuba ategeezezza ng'amaaso ge bwe gatakyava ku ssimu ng'alinda ka ssente ka gavumenti wabula nga talina kyalaba, ekintu ekimuwalirizza okusaba Prime Minister okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna ensimbi zino mu bunnambiro. Buli lunaku nninda message ku ssimu, buli message ekoonako ng'atunako naye nga mmye siraba yadde message ya ssente sirina koona kakaguliza kateekebwawo nga nina okufuna ssente era bwe ziba zize mba nina ozifuna naye nzirinda siziraba. Nsereko Kenneth ngono ssentebe wa Seguku ategeezezza ng'abawejjera basinga obungi bwe balekeddwa emabega mu nteekateeka eno olw'obutaba na masimu kwe basobola kufunira nsimbi zino. Abantu abasinga obungi mu Uganda tebalina masimu, tebalina masimu ga mobile money singa okitulako, abalina amasimu be batono. Gwe n'ogamba nti ssente kwe zigenda abatalina bagenda kufuna batya ssente ezo ate nga yebasinga okubeera obubi kuba omuntu watasobola kwetuusizaako ssimu kitegeeza nti akola ki ali bubi. Kansala Sebulime Moses owa Mutungo Central asabye omukulembeze w'eggwanga okuvaayo ataggulule ku muggalo abantu basobole okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe wakati mu kugoberera amateeka agateekebwawo okusobola okutangira ssennyiga omukambwe kubanga ensimbi ze bagenda okubawa ntono ddala so ng'ate n'abamusiba akuganyulwa mu nteekateeka eno. Ngamba President n'ababaddiriza ku muggalo abantu basobola okubeerawo nga bakola emirimu gyabwe ate nga tulwanyisa COVID. Nga wekyaliko emabegako wali eri tusobola okunaaba mu ngalo, tusobola okwekubiriza ne twambala masiki, tusobola okukola SOPs zonna nzira abantu baffe abasinga obungi emirimu gyabwe gyagootaana. Olunaku lwa leero lwe lunaku olusoose nga gavumenti egabira bannayuganda abawejjera ensimbi ez'okubayambako mu muggalo wabula nga basookedde ku bawejjera babeera mu bitundu by'eggulu. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select Ey'enjawulo. Bwe twengera mawulire gaffe bo abatuuze b'e Muyenga nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Yasin Omar balaze obwennyamivu ku nsonga y'ababaka musonyiwe mukaawo. Abatuuze b'e Muyenga balaze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Yasin Omar balaze obwennyamivu ku nsonga y'ababaka okusaba gavumenti okusooka okwekebeja enkalala zaabwe ze bagenda okusinzirirako okubawa ssente ezasuubizibwa gavumenti. N'emboozi eno katugirabe mu bujjuvu. Abatuuze mu biseera bino bizibu bya COVID naye kati
tulabye ejjo ku mawulire nga ba MP bagezaako okuyimiriza enkola eno y'okuyamba abantu. Kintu ekyo kivumirira. Oluvannyuma lw'ababaka ba Parliament okuvaayo ne beemulugunya ku nsonga z'okugabira bannayuganda ensimbi nga bategeeza nga enkalala gavumenti zegenda okukozesa bwe zitali nnambulukufu, olwaleero twongedde okwekkaanya ensonga eno. Bo abakulembeze wamu n'abatuuze b'e Muyenga beemulugunyizza nnyo ku nsonga z'ababaka okusaba gavumenti okusobola okwekebejja enkalala zino kubanga obudde buweddeyo ate nga abatuuze bali mu mbeera mbi nnyo ey'okubulwa ekyokulya. Yasin Omal ngono omukulembeze w'omuluka gw'e Muyenga Bukasa ate era nga ye ssentebe w'ekitundu kino ategeezezza nga ababaka bano we batali benkanya naddala ku nsonga z'obutalowooza ku bannansi b'abalonda wakati mu kubalemesaawo okufuna akasente kano akasobola obbabeezaawo mu muggalo mu kifo ky'okubalwanirira okuzifuna. Naye kati bino by'okubakirere ba MP tubeegayirira bave mu kintu kino balinde oluvannyuma bajja kusaba accountability. Ekirala kye balina okulwanirira kati vaccination okugema abantu. Lwaki balwanira 1,000 ne bakubakirire 1,000 Parliament namba? Mu buufu bwe bumu ono asabye pulezidenti w'eggwanga wamu n'abakulembeze abalala l'obuteenyigira mu nsonga za busosoze nga kino akyesigamizza ku kitundu kye kubanga kimanyikiddwa nga ekirimu abagagga bokka so ng'ate mulimu n'abantu ba wansi abasaana okudduukirirwa. Era kati kino eky'okuvuma bayirusi ndaba mu Parliament bagamba bayirusi bawandiisa abakazi baabwe abaana baabwe kati bayirusi tebalina bantu baavu. Balekere kujoga kyerusi system yetambuza gwanga lino. Abo ba MP bafuna sente nyingi milioni 3 buli mwezi bakoze ekiro kitebagabana n'abatuuze. Ye n'abakyala w'ekitundu kino Justin Bahena ategeezezza nga abantu mu kitundu kye we bamufuukidde akayinja mu ngatto wakati mu kumulemerako nga bamusaba ekyokulya wamu n'okumubuuza buli kiseera enteekateeka z'okugaba ssente we zituuse. Kwagala naffe okutuddiza kyatusanyusizza nnyo naye ffe abantu nga ffe tutandise okwagala okulemesa ssente zino zijje gye tuli. Bannange tusaba ssente zo zigabibwe olw'ensonga nze abantu bangi abakyala banyinya abantuukiridde nga tebalina kyakulya nga balaba tebalina kyakuwa baana. Ate ku nsonga z'ani asaanidde okukwata ensimbi zino mu maka ono asabye abaami okukwasa abakyala baabwe ensimbi zino kuba bo balungi nnyo mu kukola embalirira wamu n'okukekkereza nga kino kisobola okubayambako akasente kano obbatwalirizaako okumala akabanga. Kiggumiza essente zino nga zituuse zituukire ku bakyala. Essaawa zino abakyala be bannannyini maka n'abaami kati bafuuse dda babbebi. Essente zino zituukire ku mukyala bwe zituuka ate fe abakyala tulina n'ekisa ne bazituukira ku mwami ayinza okuba nga ayinayo kisaidi dishi eri n'akutulira mu makkati. Mu kwogerako n'abantu ab'enjawulo mu bitundu bino nga kw'otadde n'ababoodabooda batulaze engeri gye beesunzeemu ensimbi zino nga kw'otadde n'okutusigira ekifaananyi ku ngeri gye bagenda okuzisaasaanyaamu. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select Ey'enjawulo. Okulembooza eyo tulina ekibuuzo nti olowooza ssente za gavumenti zinasobola okutuuka ku bantu? Osobola okugenda ku Facebook yaffe n'olekako endowooza yo era nga mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kuba tusobola okusoma endowooza yo ku ssente za gavumenti engeri gye zigenda okuba nga zituukako ku buli muntu wonna w'anaabeera ali. Ate betwongera mu mawulire gaffe ye omubaka akiikirira ekitundu kya Katikamu South nga mu disitulikiti y'e Luweero adduukiridde abavubuka b'omu kitundu kino n'emmere okugira nga ebayambako nga bwe balindirira ssente ez'abasuubizi bwa gavumenti. Nayo emboozi katugirabe. Abavubuka bano bagamba nti embeera ebayinze kubanga buli lukya embeera y'abavubuka yeyongera kubeera mbi olw'emirimu egyali gibayimirizaawo okuba nti gyayimirizibwa. Kyakola tuli mu lockdown, poliisi ssaawa 12 ewaffe n'ebbombo ebezze nga bagaddewo emirimu gyabwe kati ekyokulya tebayina. Essaawa eno abalombe tebakyakola olw'ensonga tebafuna ssente. Ababoodabooda bafuna ssente nga bayita
mu masomero gano naye bonna baggale. Kati nyina abavubuka aba taxi bonna bakeera wange buli omu agamba gwe mukulembeze twetaaga kino naye abavubuka aba taxi bakondakita bonna ebbombo bali awo batudde. Embeera eno ewaliriza omubaka akiikirira ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Hassan Kirumira lukalidde okuwaayo n'obuyambi bw'emmere ttani 6 n'azikwasa abakulembeze b'abavubuka bano basobole okudduukirira abo be bakulembera. Ono agamba nti kyannaku nnyo okubanga abantu b'e Luweero si baakufuna ku ssente za gavumenti wabula n'ategeeza nga bwe buli obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze okusala amagezi okulaba nga abantu be bakiikirira babeera bulungi. Ewaffe mu kyalo bagamba nti mugira mutukola ki mutulinda. Bombo Town Council, Woodlands Town Council ndejje abantu bali mu njala, enjala bali bubi. Ffe ng'ababaka obuvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tuvaayo. Era nange nagambye nti kankwate omusaala gwange wakiri koleki ngulire ku bantu bange akawunga baleme kubeera nga basula njala. Abakulembeze bano basiimye enkate bakubiddwa era ne beeyama okutuusa obulungi obuwunga obubaweereddwa eri abo abalina okubufuna. Kati kyetwagala ofuba okukola kwe kubanga tubutuusa ku balina obufuna. Njagala nnyo okwebaza omubaka Honorable Hassan Kirumira lukalidde kubanga ajjukidde abantu baffe. Weewaawo abantu b'Ewaluleta babadde bubi nnyo, abantu b'Amakulubi babadde bubi nnyo, katika mu South babadde bubi nnyo. N'ajjukidde abavubuka abatakola akawunga tugenda kukaleeta. Honorable Hassan Kirumira lukalidde olw'okulaba nti ekiseera kino eky'obuyinike nga bannansi bali mu muggalo ekimbe kirumima mawuggwe n'asalawo okubanga adduukirira abantu baffe. Twogeddeko n'abamu ku bavubuka abasangiddwa mu kitundu kino, abamu ku abo abanyigirizibwa embeera eno era batubuulidde nga embeera gye bayitamu bwe batwala. Emmere twali tugulangule nga akasente tukajja wano eno nako tekakyalabikirako ddala, balandiroodi bagera tugoba mayumba. Era eno ey'omuggalo etunyigiriza mu ngeri emu oba endala nti twagenda okuteekebwa ku muggalo ffe nga ffe nga tetulinawo kasente ketwetegekedde. Nze okujja wano kanaabe kweyiyange jange gigaanyi naye nawe lwennyini tegirabika. Embeera mbi tuyiya akasente tekalabika, neyo piki gye nandifunye okwoza naye agenda kujja ng'akaaba. Olugero lwa leero ebigambo bya kuno nga tebyekweka nga bamugambye gw'ayagala. Amakulu g'olugero luno omuntu okumwogerako nti ayagala gundi ate era ng'amwagala tekimunakuwaza. Gwe akyali ku select ey'enjawulo tugenda kubatuumulamuko katono n'oluvannyuma tukomewo n'amawulire gaffe amangi nnyo amalala. Bwe tukomawo ab'ebibiina by'obwannakyewa balaajanidde gavumenti erowooze ku balwadde ba siriimu. Bazagwe asazeewo okubeera nga okyekumira ku select ey'enjawulo amannya Maria Dana Namiro. Mu kitundu kyaffe ekyasoose twalese ekibuuzo kyaffe ekigamba nti olowooza ssente za gavumenti zinaatuuka era nga zino ze zimu ku ndowooza zammwe ze musobodde okuba nga mulekako ku Facebook account yaffe. Naye naawe atannaba kubeera ng'olikako endowooza yo okyasobola okugenda mu maaso n'owandikako gwe ki ky'olowooza ku kibuuzo ekyo. Ssente zinaatuuka eza gavumenti oba bannansi babiveeko? Zino ze zimu ku ndowooza zammwe era nga Mugisha gwe ntandise naye omukulu Mugisha Mathias agamba mwewummuzeeko nammwe ssente twazivaako dda. Ate ye Narada Maria agamba nti bwe zitaatuuke mugenda kukolawo ki? Ebyo by'ebibuuzo. Tezijja kutuuka kubanga Honorable yafunye abagezi bangi. Eyo endowooza ya Rajab Chiru. Ate ye Basha Cruz agamba ab'eggulu batandise okufuna. Kituufu ba ab'eggulu olunaku olwaleero batandise okufuna ssente zino. Ate ye Ssentongo Yasini agamba nti nga batugambye ssente zatandise okugabibwa. Kyo kituufu. Nim Rogers agamba tezijja kutuuka. Oyo okukkiriza talina. Ate ye Didas Mugume agamba nga zivaawa.
So ezo ze zimu ku ndowooza zammwe ze mutadde ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ate okyasobola ogenda ne ku Twitter handle yaffe n'olekako endowooza yo nti gw'olowooza ssente za gavumenti zinaatuuka oba tezituuke. Eyo emba ndowooza yo. Ate bwe tuyongerayo mu mawulire gaffe amalalako akakiiko k'ebyokulonda ka NRM kayanjudde enteekateeka zaako ezigenda okuyitibwamu okulonda olukiiko olukulu olw'akabondo k'ababaka ba NRM mu Parliament wamu n'akwatira bendera ku kifo kya East Africa. N'emboozi eno nayo katugirabe. We are going to call for expression of interest for 2 sets of elections. The first election is Iyala. Another one is to fill positions within the NRM Parliamentary Caucus. We are using this press conference to tell our members that we are calling for expression for all these 2 sets of elections. In line with Article 3910 of the NRM Constitution, the NRM Electoral Commission hereby calls for expression of interest for the following positions. 1. We want 1 member of Parliament to the East African Legislative Assembly, a by-election to replace the late Honorable Matthias Kasamba, who passed on early this year, and may his soul rest in eternal peace. The second, we are calling for expression of interest from NRM members to fill executive positions within the caucus. The guidelines are going to be issued, but these elections will take place. The call for expression of interest starts today for both elections, for both positions. If you want to go to Iyala, you're Ugandan in Karamoja, you qualify, you must express interest today, tomorrow Friday, and Monday. Today the 8th, Friday the 9th, and Monday the 12th. On Tuesday, the 13th, the names will be forwarded for consideration by the Central Executive Committee, and these names will then be forwarded to the next level. And the next level is the NRM Parliamentary Caucus. The names for those who want to fill positions within the Parliamentary Caucus, the positions are the following. Within the Parliamentary Caucus, the positions are Vice Chairperson, who will be helping the Chief Whip, Vice Chairperson of the caucus, because the Chief Whip is the Chairperson of the caucus. So Vice Chairperson of the caucus, General Secretary of the caucus, Secretary for Publicity, and Treasurer. So the positions are Vice Chairperson, General Secretary, Secretary for Publicity, and Treasurer. Those are the positions for the caucus. Who qualifies? All NRM members of Parliament are eligible. Who are the voters? The voters are honorable members of Parliament subscribing to NRM. When will the voting take place? The voting will take place as arranged by the Chief Whip on 13th. But the deadline for all these letters of expression of interest is Monday at 5 p.m. Twagala okwebaza ku lw'emboozi eyo ate bo bannabibiina ebyo bannakyewa mukono balaze obwennyamivu eri gavumenti ya kuno obutafaayo eri abantu baabwe abalina ekirwadde kya mukenenya naddala mu biseera bino eby'omuggalo. N'emboozi eno nayo katugirabe. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuggalawo entambula mu ggwanga, ye akulira ekitongole kya Compassion Uganda Namusoke Angela Vicky agamba nti abantu baabwe abali mu kufuna eddagala mu bitundu eby'enjawulo tebakyasobola kutuuka mu bifo ebyo, era nti ne gye babalagirira okugenda ku Health Center for nayo tebabafaako olw'ensonga nti nabo balina abaabwe abakadde. Tulina abantu abali mu mbeera nga si balwadde ba COVID naye ate nga balina obulwadde buno bwaffe obwa bulijjo. Kaakati bo okusoomoozebwa kwe tusanze nti
eddagala lyabwe tebakyasobola genda lifuna mu budde nga bwe baali bakola luli nga buli mwezi tubawa transport ogenda okulaba nga bad hearing bafuna obujjanjabi nga bwe balina obufuna. Babagamba abamu nti mu kifo ky'okgenda eri gye baali bagendanga batandika okgenda mu nearest government health centers eziriwo, naye bwe batuukayo ne bali babagamba basooka kufa ku baabwe, naffe tulina abaffe ababadde banywera wano eddagala, so priority bagiwa bali ne balabikanga be basosola, so ne baba nga tebafunye kuyambibwa kulungi na treatment eri like care ate nga baba bagyetaaga, naye batuukayo abamu ku reports zetufunye ze batuwa nti tebayisiddwa bulungi kuba tibeeyo. Namusoke era agamba nti okusoomozebwa okulala kwe basanga kuli ku baana be balina naddala abavubuka wamu n'okuba nti bo baba n'endowooza zaabwe. Okubabuulira nti kino kyekituufu, guno gwe mulama gw'oba ogoberera ng'ate ye mu mayindi ye alaba ebintu byonna tebitambula, okuwuliriza kuba kutono. Ono era asabye gavumenti nabo okubasoosowazanga bwe baba bateekateeka ebintu eri abantu abali mu bwetaavu, era anenyeza ofiisi ya Ssaabaminisita obutabeebuuzaako nga bateekerateekera bawejjere ssente ezigenda okubaweebwa, era n'asaba gavumenti nti yandikolaganye nabo kubanga bo be bamanyi abantu abali obubi. Organizations tebazirabyewo nnyo nti nazo ziri essential kwegamba tebatubaze mu abo abasobola okuba nga bayamba. Take an example of sente zino eza Honorable Nabbanja zagenda ogaba nti ffe abakola ate mu baana abalinidde n'abantu abalinidde tebatwebuuzizzaako, kusanga nti mwe mulinayo abamu be mumanyi kuba ffe tuli ku ground, ffe tubamanyi, so sirowooza nti abanagenda eri bwe bajja okutegeera, so twandikolaganye ne gavumenti kuba tuliwo okuyamba ku gavumenti okulaba nga ebigendererwa byayo biteekebwa mu nkola bulungi. David Tenywa, Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Zo nno z'enguudo z'olabye ensi ezisinga okuba n'enguudo amatiribona ate nga za bbeeyi, naye ekyebuuzibwa yo Uganda tutuukayo ddi awo? Naye katusabe Mukama byonna bisoboka. Ate mu kaseera kano kennyini neegatiddwako muganda wange Saikayasin Sekalala okubeera nga atutunuza mu ebyo ebifa mu nsi ebyemizannyo, naye tulabe ki ekiriyo. Saikayasin, weewaawo mwannyinaze, nsanyusa okulaba. naye nkulisayo mu mawulire. Weewaawo ambalamusizaako nga naabe kumireko STV kadde kamulika bya mizannyo wano mawulire gaffe agaselect Ey'enjawulo okutuusaako nze Saikayasin Sekalala. Emboozi yaffe esooka ttiimu yaffe ey'eggwanga ey'ensi ey'abasajja eya Silverbacks eri mu nsiike ekyo ky'olunaku olwaleero n'eggwanga erya Morocco muze okusunsulamu East Africa gwa kubeerawo saa 3 ekiro ky'olunaku olwaleero wakati wa Uganda n'eggwanga erya Morocco wali mu kibuga Rabat eky'eggwanga erya Morocco. Oluvannyuma lw'okubeera nga ttiimu ya Bungereza yakubye eggwanga lya Denmark ekyekikezo olunaku olwaleero yeesozeza akamalizo mwegenda okutunkira n'eggwanga erya Italy mu kikopo ky'amawanga ga Bulaaya ekya Euro ekigenda mu maaso wali ku ssemazinga wa Bulaaya. Katufune emboozi eno okuva ebweru w'eggwanga. Ego amawulire gaffe ag'ebyemizannyo amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero aga Select Ey'enjawulo kankudize mwannyinaze Maria Diana Namiro awunzike olusoma lw'olunaku olwaleero. Maria. Weewaawo Saika, weebale nnyo kulwa amawulire ago. Indeed. Ezo ebintu by'emizannyo ebyo mbigwamu katono. Ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi. Naye nina ekintu kye njagala okubuuza tufunemuko katono ku ndowooza yo. Sente za gavumenti zitandise okufuluma era leero abantu b'eggulu bo bali mu kwesiima nti akasente ka mobile money kakoze dda titi nga Ssaabaminisita bwe yayogedde Nabbanja nti ka message kajja kola titi era kimanyi ab'eggulu kamaze dda okukola titi, naye nga gwe olowooza sente zino emitwalo 10 mu nnaku 82 ze tutamanyi oba omukulembeze w'eggwanga akyatwongerayo oba tumalako zino zokka 42, olowooza emitwalo 10 gisobola okuyamba obulamu bw'omuntu? Maria okusooka ddala nsuubira olutalo lwa COVID-19 ffe nga Uganda tulukutte bulungi. Oba tuggalirawo ennaku ezasooka ennaku 42 obulwadde bwali bungi. Kakati eggwanga tugenze tutereezaamu obulwadde bukendeddemu, abalwadde bakendedde n'okufa kukendedde okutwalizaamu. Naye ekisinga obukulu mu nsi bagamba teri kimala. Teri kimala, n'omugagga bakyakola n'abalina bakyayongerako. Omuganda agamba
nyama ntono okayana ekuli mu nkwawa kuba mulimu abatafune mulimu abajjofuna so yenna anaafuna koolina kateeke mu nkwawa katereke kayambe family because olwo banna abatajjafuna abatagana funa mukisa mu bitundu ebyenjawulo kubeera nga bafuna akasente kano so tulina okubeera nga tuyambaganya ate naawe anaafuna ng'oyina kawe munna atalina okubeera nga tulwaniramu okubeera nga tulwanisa ekirwadde kya covid-19 n'okuyita mu muggalo guno ogw'ennaku 42 nga lwali nsuubira nga sigaddeko ennaku mbale ziringa lwafule 25 oba 18 twaliza wamu weewaawo olina koyogedde nti nyama ntono okayana ekuli mu nkwawa so wenna gwe abadde alinako nnaku olina kakkiriza oba giri 10,000 tetenkanye ezo obeere nga osobola okukyusa obulamu bwo tukkirize katonda nti ekimu kisinga atalina alina akatono asinga atalina so akatono kolina kobeera okozesa osobola okukyusa obulamu bwo bane twongere okwekuuma covid waddala twambale masiki zaffe tunaabe mu ngalo tusanitizinge amanya Maria Dana Namiro nze mbaddewo leero ne muganda wange saikasinse kalala okuba nga tukuwa amawulire ag'olwaleero agaselekita Ey'enjawulo katusinkana olunaku olw'enkya ssaawa zennyini 12:05 kuddako Ibaz ne Happy Angel musule bulungi katonda atakumira mpeera owa Ibrahim Isaka ne Yakobo yaba abakuuma